Minisita omubeezi ow'ebyobulimi mu ggwanga Fred Bwino Kyakulaga olwaleero alangiridde ennaku ez'okukungulirako vanilla mu kiseera ekituumiddwa Season B 2023 etandika omwezi gwa Gatonnya ng'ennaku z'omwezi 3 2024 okutuusa mu mwezi ogwokuna omwaka 2024. Nangiridde ennaku 5 January 2024 ng'olunaku luteekwa okutandika okukungula vanilla mu season eno, era okusinziira ku bakugu mujja kusigala nga mukungula okumala emyezi 3, ekitegeeza mujja kukoma ng'ennaku 4 omwezi ogwokuna. Bw'abadde alangirira ennaku ez'okukungulirako vanilla, minisita omubeezi w'ebyobulimi Fred Bwino Kyakulaga akuutidde abalimi ba vanilla obuteetantala kutema na kusaanyaawo kirime kino olw'ebbeeyi okugwa, wabula bagumiikirize nti ebbeeyi yakulinnya akadde konna. Nkubiriza abalimi ba vanilla mu Uganda nti temuggwaamu maanyi olw'okuba bbeeyi yaggwa mu season ewedde, era temusendebwasendebwa kutema vanilla wammwe kubanga mujja kuba mwakamutema ate nga bbeeyi eddamu. Wabula minisita agamba nti bakyasanga okusomozebwa okw'amaanyi omuli obubbi bwa vanilla obusukkiridde, abalimi okunoga vanilla atannakula n'ebirala. Abantu abagala okufuna ssente z'amangu bagezaako nnyo okwagala okubba vanilla ono, kati bw'otomuteekako mateeka bajja kuyinyirira essamba z'abo abamulima babbe vanilla waabwe. Omuduumizi wa poliisi mu ggwanga avunaanyizibwa ku by'obulimi Charles Sebambuulidde agumizza abalimi ba vanilla nti baakwongera obukuumi, era alabudde abo bonna abeenyigira mu bubbi bwa vanilla nti anaakwatibwako kaakumujjuutuka. Zaayogeddeko tezinnatuuka ng'ate tebalina lukusa okuva ewa district production officer oba omulimisa owa district bajja kukwatibwa. N'abo bonna abanaagezaako okutambuza vanilla mu kiseera kino ng'era tebakikolera mu mateeka nabo bajja kukwatibwa. Ebitongole eby'enjawulo ebivunaanyizibwa ku kugula n'okwongera omutindo ku kirime kya vanilla birambululidde abalimi ba vanilla mu ggwanga abawerera ddala emitwalo 65,000 ku biki bye balina okukola okulaba nga bafuna mu kirime kya vanilla. So do not allow anyone to come and tell you the price has fallen when you have not had this message from Vanex, from the ministry, and from the other development partners like the Catholic Relief Services. Has embarked on a process to register all vanilla traders. It will help to curb the unscrupulous businessmen who take advantage of our farmers, the vanilla growers. Titus Jemba, Nekitenda Tony, BBS Telefina.